الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتندرزوا الله ينبينزا تمسوا الله السوق ساسراني مرمبه بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجرني چنگرا چنو اچديني يوبسرام chengera kinene Allah kye yatusiimira n'atuteeka mu bantu ba umma eno esinga umma zonna egenda okubeera n'abantu abasinga obungi mu yo okuyingira ejjana naye ng'okuyingira okwejjana k'oyo anywezezza obusiraamu anywezezza kalimatu la ilaha illa Allah ekigambo kya la ilaha illa Allah n'akitegeera n'abeera nga akikolerako era ne yeewala ebyo byonna ebikyonoona omuli shiriki neewaza omwoyo gwange n'ejjammwe okugattika ku Allah okuganga mu shiriki amayengo g'ensi eno newe gakuzuumyanga otya ebizibu by'ensi eno ne bikuyitirirako tolumbanga eppeesa lya shiriki inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna eyamugattikako alisonyiwa Allah abajja n'ebyonoono ebirala naye nga si shiriki Lukumani yalamira omwana we mu biraamo bye yamulamira ennyo ebikulu era kye yasooka nakyo yamugamba nti ya bunayi la tushiriku billah mwana wange togattikanga ku Allah inna shirika la dhulmun adhim mazima shiriki buli azaamaanya bunene buli azaamaanya obw'olwatu n'olw'ensonga eyo mbeewaza shiriki ajjudde mu famire ajjudde mu maka ajjudde mu bantu ab'enjawulo tumanye ekyatutonza ku nsi kuno kwawula Allah era Allah tumusinze paka lwe tugenda okumusinkana wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin sinza Allah wo paka Allah lwagenda okujjula mulamu buno obw'ensi ibado zikola tezeetaagisa muudu kyaleero siri mu muudu ya swala yimirizaawo esswala ne bw'oba oli mulwadde olaba esswala teva ku muntu ali mu kutya ali mu lutalo naye ate butya omuntu atudde awo ali mu mirembe esswala teva ku muntu ali mu lutalo ali mu kutya naye ate butya omuntu atali mu kutya ali awo mu dduuka ali akutte rimoti ku TV essola n'emuyitako ebulaba essola y'olutalo Allah yagyogera nako mu Qur'ani mu suratu Nisa okutulaga obukulu bw'essola essola teva ku muntu okutuusa nga amagezi ge takyategeera ne bw'aba tasobola kwogera asaale mu mutima asaazise amaaso tasobola kuyimirira asaale nga yeesigamye ku muti tasobodde kwesigamira muti asaale ng'atudde atasobodde kusaala ng'atudde asaale nga yeebase naye nga talese essola naye osanga abantu bangi baleka essola abamu babawadde emirimu ne gibalesa essola abamu bamuwadde obwa meneja ne bumulesa essola
mubimu nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mubimu ku bigambo bye yasembyayo okwogera nga ava mu bulamu buno obw'ensi kulamira abantu ba umma y'essala as-sala wa ma malakat aymanukum essala n'abo begifuga emikono gyammwe egya ddyo omuntu awangaala atyawo nga tasaala n'awangaala n'omusajja nga tasaalira ddala yaafa kimu kumusabaza akameeza owangaala otya n'omukyala nga tasaalira ddala n'obeera nga gw'ofa kimu kumuzaala mu baana nakukuumira maka essola kikulu yempa gyeddirira oluvannyuma lwa shahada ebbiri yasitusa nabbi n'emutwaza mu ggulu Allah agimulalikeko n'olw'ensonga eyo tunyweze ekigambo eky'essola omulundi ogwayita twafundikira nga tunnyonnyola okutunda organis ez'omuntu ne tuyingizaamu n'abantu okwegejjesa ebitundu byabwe abakyala n'abasajja ng'abakyala okwegejjesa amabeere obubina abasajja okwegejjesa ebitundu byabwe eby'ensonyi oba okubiwanvuya ennamula z'obusiraamu twazitunuulira ku nsonga eyo olwaleero ngenda kwogera ku kye bayita ahkam musaadaratul mal consification of money okubowa ebintu oba okubowa ssente okuwobako mukumanyi kyeki okuwamba kintu kyo ne babeera nga bakikoze eki bakikututteko obadde ovuga piki ne bagibowa abasirikale obadde oleesa ebyamaguzi mu revenue mu URA ne babibowa ne babitwala nga bw'olaba bank bwe zibeera nga zikwata ebintu by'abantu ne babeera nga babibowa ziyinza okukwata ebintu by'abantu ono yeewolayo ebbanja n'asingayo omusingo takali banka neewoba poloti eyo n'egiteeka ku under value n'egitunda neefunamu ki neefunamu ssente zaayo tugenda kutunuulira embeera eyo shariya yagiramula etya kye tuyita eno mu busiraamu musaadaratul mal consification of money omuntu okubeera nga awoba kubowa n'abowa ekintu ky'omuntu kati ekintu kino kitambulira ku mateeka abiri al ahkamu shar'iyya ennamula za shariya wal ahkamu al kanuni oba al ahkam addawliya n'amateeka agaki ag'ensi kitegeeza omuntu yenna ayagala okuwamba ebintu by'abantu n'abibabowako n'abibajjako alina okubeera nga kanuni dawuli ng'amateeka g'ensi gateekawo ennamula ku kintu ekyo naye wano osanga omuntu atali muleeya nga tasasulwa na musaala gwa gavumenti akutte eyo omuggo ng'akwata ebintu by'abantu n'akwata piki n'akwata ebyamaguzi by'abantu oyo tali mu mateeka si ga dawula si kanuni dawuliya wala kanuni shar'iyya tali mu mateeka ga nsi wadde aga shariya naye omusanga ayimiridde eyo ebbali ng'akwata ebintu by'abantu
talina mu uniform era okumanya nga tali mu mateeka bw'oyita ebbali n'omuwaayo ssente akikola ki akikuddiza nakikuwa ennamula eyo obusiraamu bwagitunuulira dda genda wano mu revenue abantu baleeta ebyamaguzi URN ebikola ki n'ebibowa ne babikwata oluusi oli alemereddwa ne babiteeka katale ng'era bw'olaba poliisi bwe zikwata ebidduka by'abantu abamenya amaki amateeka ne baziteekaawo ku poliisi ne zoonooneka bwe bamala ne bazitunda ate ekisinga okwewuunyisa abamu bazivuga ekiro n'akola ssente nga ku makya agikola ki agizaawo n'agipaakinga n'atamanya nti ekyo kyakola ali mu haraamu mwasaatuukira mutegedde omusomo gwe ngenda okwogera gugamba ki okuba owa ssente oba ebyamaki oba ebyamaguzi ebintu by'abantu nga bw'olaba banka wezikwata ebintu by'abantu abalemereddwa nga bw'olaba poliisi bwe zikwata ebintu by'abantu ne biziteeka ku poliisi batuuka ekiseera ne babiranga nti ani abigula tugenda kutunulira ennamula y'obusiraamu mu kugula amaziga g'abantu oba ntegerekisi ennamula y'obusiraamu mu kugula amaziga g'abaki omuntu omukutteko piki ye omaze ogibowa azizza omusango n'ogimuggyako n'ogiteeka ku poliisi naabanga musajja wattu atya n'okugenda ku poliisi poliisi n'etuuka ekiseera n'egikola ki egitunda oba revenue shariya yalamula etya ebintu ebyo ekisookera ddala mu sadaratul amwali konsification ey'emmaali waliwo ekkirizibwa waliwo n'etakkirizibwa ddi maali kyekkirizibwa okubeera nga tugibowa tuli fenna esookera ddala albadai'u lmahdura ebitundibwa ebyobulabe eri obulamu bw'abantu ebitundibwa ebyobulabe eri obulamu bw'abantu ebyo shariya ekkirizibwa okubeera nga babibowa babikwata nga ki ng'omuntu okutunda enjaga omuntu bw'abeera n'omusiri gw'enjaga ne baguzuula ku kyalo alkanuuni dawuli amateeka agafuga ensi babakkiriza okujja okusaanyaawo omusiri ogwo oba ntegerekisi lwaki kubanga ekyo kirimu akabenje akadde eri obulamu bw'abaki bw'abantu omuntu takkirizibwa kutunda njaga senga bakuzuula nga otunda enjaga amateeka g'ensi gakkirizibwa era shariya tekuvunaana muntu kubeera nga azze n'asaanyaawo omusiri ogwo mu mateeka ag'ensi senga ensi eteekawo amaki amateeka ndowooza twali tulabyeko wano ewaffe ng'ab'ebyokwerinda batuuka ku kyalo okuli enjaga ne basaanyaawo muki ne basaanyaawo omusiri ekyo kye tuyita musadaratu almaali consification of money naye eddirwa ekkirizibwa emmaali eyo okubeera nga bagibowa idha kanat albadai mahdura senga ebeera nti emmaali eyo ekosa obulamu bw'abantu kalmukhaddirati nga boolaba enjaga poliisi ekkirizibwa okugisaanyaawo n'omusiri bw'otagamba abasajja abo babi ne basaanyaawo emmaali ya munnaabwe baali muwaddemu ssente ekyo shariya yakikkiriza
emmaali eyo okubeera nga bagibowa n'okugisaanyaawo wa itilaafuha n'okubeera nga bagisaanyaawo. Ekirala almuntajaati almuntahiyatu assalahiya, byebintu ebirina expired date. Ebintu ebirina ki? Expired date. Kyeki mu Luganda? Ebintu ebiyiseeko, oba ntegerekisi, ebintu ebiyiseeko okubeera nti date gye baabiteekako bikozesebwa. Ekyokulabirako, abantu basobola okutunda eddagala eririna expired ki? Expired date. Ddagala lyaggwako dda naye ng'abantu balitunda nga likosa abantu. Kati almuntajaatu almuntahiyatun salahiya, ebintu byonna nga biyiseeko ekiseera. Ashariya wal kanuni dawliya, shariya n'amateeka ag'ensi gakkiriza ebintu ebyo okubeera nga babibowa, okubijja ku bantu, wa itilaafuha n'okubeera nga bisaanyizibwawo. Naddala mu nsi nga tezigoberera nnyo mateeka, osanga abantu nga batunda amalagala mu drug shop nga mu butuufu date yakola ki? Yayitako, obudde bwayitako dda. Nawulirako ensi emu eyeetondera abantu baayo bwe baakuba abaana eddagala effu okubagema poliyo. Sikyajjukira nsi ki wano mu Afirika, naye nga yamala ne yeetondera abantu ku ddagala lye baakozesa mu kkuba abaana okubagema poliyo, ng'eddagala eryo lyakola ki? Fu. Kanyagala otunuulira obulamu bw'abantu. Era kigambibwa nti ekiseera ekyo abaana baafuna nnyo obulemu olw'eddagala eryali effu eryakubibwa abantu. Ekyo ne kiraga nti shariya yateekawo kye bayita muswadaratul maali, okubeera nga emmaali efaananako bw'etyo bagibowa neeva mu bantu, wa itilaafuha ne bagyonoona. Eky'omukisa omubi wano mu Uganda, amateeka weegali naye ebiseera ebisinga tegakola ki? Tegakola. Omuntu asobola okugenda n'abowa emmaali efaanaganako bw'etyo eddagala effu, aye n'agenda n'alitunda awalala. Obusiraamu bugamba ki ng'okutta ebintu bwe bityo? Itilaafuha, kubikola ki? Kubyonoonera waabwe wennyini, kubisaanyaawo. Naye ate osanga abamu nga babibowa ku bantu, aye n'obasanga nga babitadde mu maduuka gaabwe, mu malwaliro gaabwe, ate nga babitunda awaki? Awalala. Babikwatidde Kampala, n'obasanga nga ate embalala babitembeeya. Ekyo kyakabenje nnyo. Tugambye nti ddi shariya lwekkiriza okubowa ebintu by'abantu. Albadaa'iu almahdura, ebitundibwa ebirina obulabe. Ebitundibwa ebirina obuki? Obulabe, ng'enjaga, ebiyiseeko date. Muntu ali awo atunda mu supermarket emigaati giyiseeko. Amateeka gakkirizibwa ebintu ebyo okugenda okubibowa n'okubeera nga bisaanyizibwawo. Tuli ffenna? N'olw'ensonga eyo shariya etugamba ki? Nti senga omuntu azza omusango ne babeera nga bamaze okubowa emmaali ye, bamuteekako kye bayita ukubatun ta'ziriya, punishment. Bamuteekako kye bayita punishment. Punishment eyo abamanyi kawulul jumhur, ekigambo kya majority ey'abamanyi bafukaha, kiri haramu okubeera nga emmaali eyo omuntu oyo ateereddwako ekibonerezo ate bakiteeka ku mmaali.
n'otwala ki emmaali ye. Wano mu mateeka kye bakola kyawukana ne shariya. Bakola batya? Bakutte al mukhalif, ayawukanye ku maki ku mateeka, emmaali ye ne bagibowa. Bwe bamala ogibowa ne bagitunda. Ekyo mu shariya tekiriyo. Bagamba kuteekawo ukubatu ta'ziriya, kumuteekako punishment. Nga bw'oyinza okulaba garaama, tujja kusasulayo emitwalo 10 oba ntegerekisi. So si kutwala ki? So si kutwala mali ye. Sharia tekkiriza kutwala mali yoyo agudde mu nsobi ne bagibowa ate gwe n'otwala mali ye. Wabula bateekawo ukubatu ta'ziriya. Kye bayita ta'ziri kye kibonerezo ekitwerwawo. Tulina ebibonerezo nga sharia yabiteekako haddi. Nga bw'olaba omwenzi atali mufumbo akubibwa emboko 10. Eyo haddi y'omwenzi. Bw'abeera nga mufumbo attibwa n'amaki n'amayinja. Bw'abeera nga munywa mwenge bamukuba emboko 40. Kati waliwo ebintu nga sharia yabita nga tebiriiko bibonerezo bye yateekawo. Oba ntegerekisi. Kyebula baga nti kullu buli ukubatun kullu ma'siya, buli bujeemu bwonna la hadda fiha, nga tebuliiko kibonerezo sharia kye yateekawo, wala kaffara, era nga tekiriiko mutango gwowa, fa ukubatu ta'ziriya, ekyo kiweebwa buweebwa punishment. Ani agereka punishment eyo? Ye mulamuzi ow'amateeka ag'Obusiraamu. Principle egamba etya? Nti kullu ma'siya, buli ekikolobera omuntu kyakoze, la hadda fiha, nga sharia teyakiteekako kibonerezo kimanyikiddwa, wala kaffara, ng'era tekirina mutango gw'okiweera. Oba ntegerekisi? Fa ukubatu ta'ziriya, ekibonerezo kyakyo kukuaddaba, bakuwa punishment. Omulamuzi gy'alaba nti eno yekunasaba okusinziira mu kiseera, okusinziira n'omulembe, n'okusinziira situation. Waliwo ebintu sharia bye yateekawo nga biriko kaffara, omutango. Nga ki? Ng'okulayira. N'ogamba nti wallahi Arsenal egenda kuba Man U goolo 6. N'olayira n'etagikuba, ne weeba egikubye 3. Bakugamba omutango gw'okulayira ekyo kola ki? Kukola ki? Ekisookera ddala si kusiiba. Ekisookera ddala kiki? Basiraamu mulayira temumanyi na mitango gye muteekeddwa kuwa. It'aamu 10 masakin, okuliisa bamisikini 10, au kiswatuhum, oba okwambaza bamasakini 10, oba okusiiba ennaku 3. Kasita olayira, abantu abamu bamala galayira, n'ogamba nti wallahi genda gikuba. Wallahi Arsenal ziti mukono leero, Arsenal mukono, n'olayira n'ogamba wallahi bagenda gikubezi, ne batagiwuttula, ne bagiwuttula nnya kwa. Olina okuwa omuki gwe bayita omutango. Haddi kyekibonerezo. Twawule haddi n'ekiki n'omutango. Ekyokulabirako, omuntu senga yeegatta n'omukyala ng'ali mu nsonga, awa kaffara, alina omutango gwawa. Weegasse n'omukyala ali mu nsonga ze n'omufuusinga. Era mu bimu ebiraga omusajja atali wa buvunaanyizibwa kwe kwegatta n'omukyala ng'ali mu nsonga, n'okukaka omukyala akaboozi. Naye senga weegatta n'omukyala ng'ali mu nsonga, owa kaffara sharia gye yateekawo. Abamu bagamba dirhamu 4. Otunuulira dirhamu 4 mu kiseera kino gye mitwalo ameka? Mu
kiseera ekyo. Naye osanga abantu bangi ekyabasajja bakigwamu naddala balina omukyalo omu. Kivula busiraamu bakugamba wasa bw'oba olina obuki busobozi. Naddala mulimu emyaka nga jjo buli kiseera gyakwegatta. Myaka egy'ekivubuka egyo egy'amaanyi omuntu asobola okwegatta emirundi 8 olunaku. Lekaga nti egy'abavubuka ffe egyaffe tegisobola. Ngambye egy'abaki abavubuka abalenzi. Naliko mu kooti sheekhe owozezza emirundi 8 ogambye naliko mu kooti ng'omukyala aleese omusango ng'awaabira omwami nga yeegatta naye emirundi 25 olunaku. Omukyala ne yeekubira enduulu eri omulamuzi. Omusajja naawe ensonga ze nga zimuleetera embeera eyo. Omulamuzi n'amugamba nti nkuwadde emirundi 18 kusinziira ku mbeera z'omuki kusinziira ku mbeera z'omuki z'omwami ze yannyonnyola. Omukyala ne yeekubira enduulu n'agaa nnyingi. Omusango naleka tegunnaba kusalibwa, saamanya oba baamala ne bamukendeerezaako. Ebyo twabisoma nga tusoma amateeka ag'ebibonerezo. Yali atusomesa omulamuzi, omusango gwaliwo ne baguleeta ne tugukolako debate. Kati mulimu abantu sheekhe nga owulira be bagamba bana abalina akaki kasagazi nga bulwaddeyo buli kiseera yeegatte. Ne bw'aba yeegattiridde kasatu ye yeegase. Oba ntegerekisi naddala emyaka emiki sibadde ku byakwegatta munansonyiwa naye mbadde ekindeesezza ekyo mbadde mbagamba nti senga weegatta n'omukyala ng'ali muki mu nsonga ow'omutango. Ate ekyo tekitegeeza nti kanneegatte naye mpa omutango. Bagamba in case senga kikola ki singa kigwawo n'olemererwa okukontrolinga. Mugezeeko okukontrolinga. Bw'olaba nga amasannyalaze gakuyitamu nnyo tosemberera mukyala. Tokola naye almulamasa walmubashara, kumukwatirira. Nywera kwa zikaali tegerekisi osaale witiri obeere awo oleete obulaadi omulinda akole ki yeebake ogende mu buliri nga. Niye osanga abavubuka abamu bo buli kiseera bebo boolaba abafuusi nga abakyala ali mu nsonga omukyala n'amulaga ne paadisi ziizino munaye nga ye agaanye. Naye eryo ekkubo kyafu. Tusomesa omusomo ogugamba okubowa ebintu by'abantu mwe basuubuzi. Bino sheekhe bibakwatako naddala bayimaamu. Omuntu ne babeera nga ebintu bye bamaze okubibowa kubikwata. Tuwadde ebyokulabirako nga bw'olaba revenue. Omuntu aleeta ebintu revenue n'ebikola ki n'ebibowa n'ebikwata. Nga bw'olaba pikipiki z'abantu ezikaddiyidde awo ku police station ziri awo ekiseera ne batuuka ne bazikola ki ne bazitunda. Ekyo kye tuliko gwe musoma emmaali eyo eramulwa etya mu buki mu busiraamu mu shariya. Ntegerekisi twagambye nti emmaali ekkirizibwa okubeera nga bagibowa neesaanyizibwawo. Tuli fenna gye tugambye albadaa'i walmahdura byebyo ebitundibwa nga bikosa obulamu bw'abantu ng'enjaga. Tutera okulaba poliisi egenda ku kyalo neesaanyaawo omusiri mu kitundu ekyo kikkiriza amayirungi n'ebigwa mu kkeeryo. Ne wabeerawo emmaali almutahiyatu salahiya ng'ekiseera kikoze ki expired date. Tegerekisi ddagala lyayitako akuguza ice gundi ebintu oba juyise yakola ki eyayitako eyaggwako. Ebyo shariya yakkiriza babibowe babikole ki babisaanyeewo. Ntegerekisi kaakati ne tugenda ku nnamula y'obusiraamu nti omuntu senga ayawukana ku mateeka ensigo yateekawo alkanuuni dawuli ebintu bye ne babeera nga bamaze okubibowa okubikwata
twagambye bamuteekako kye bayita ukubatun ta'ziriya. Bamuwa ekiki so si kutunda maali ye. Eyo kawulu jumhur balaba nti okutunda emaali y'omuntu al mukhalif ayawukanye ku mateeka n'okwata emaali ye n'ogitunda kiri haramu. Lwaki kiri haramu okutunda emaali y'omuntu oyo? Kisookera ddala emaali eyo si y'oyo, si ye oyo agikutte. Ntegerekisi omuntu tatunda kyatalinaako bwaki bwannannyini. Kati revenue ebintu byetunda ebirinako bwannannyini, omaze okubaowa ebintu by'abantu, tokkirizibwa kubitunda kubanga tobirinaako bwaki. Nabbi yaziiza bai'u ma la yamlikuhu al-insan, omuntu okutunda kyatalinaako bwa ownership. Oba ntegerekisi. Ekyokubiri dhulumu, mulimu obuki obulyazaamaanyi okutunda emaali y'omuntu wabula bamuwa buwi kibonerezo. Bayinza omugamba sasulayo ssente bwe ziti. Njogera ku mukhalifu ayawukanye ku maki. For example, bakukutte ng'okola ki mukiyita mmwe wabeerako ebusiya smuggling. Olina byokola ki byokukusa ne babikwata oluusi n'amasimu, bakkiriza essimu 2. Oba ntegerekisi oleese 10 ezimu ozitadde eno wansi mu ngatto, ezimu oziyisizaawo ne bazikwata. Baga nti emaali eyo tebagitunda wabula bakuwa ekiki kyetugambye. Kaida yegamba, kaida ega nti kullu ma'siya la hadda fiha. Ntegerekisi kullu ma'siya, buli kikyamu kyonna ekikolebwa la hadda fiha nga sharia teyakiteekako haddi wala kafaara ng'era terina mutango sharia gwe yateekako. Fal ukubatu ta'ziriya, ekibonerezo kyakyo kisalibwa oyo omulamuzi w'obuki yasalawo n'agamba nti awewe ekiti oba awe engassi. So si kutunda ki, so si kutunda maali ye kubanga gwagitunda eno emaali si yo, togirinaako bwannannyini. Sharia tekkiriza muntu kutunda kintu kitali kikye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'otunda pikipiki z'abantu z'omaze okubowa ezirudde ku police station, tozirinaako bwannannyini. Oba ntegerekisi tozirinaako bwaki. Abantu abo wamulyazaamaanya. Ekyokubiri kye waali badde okola kumuwa buwi kiki kibonere, so si kutunda maali ye. Oba ntegerekeka totunda maali ye kubanga si yo. Ekyokusatu, tokkirizibwa kugula maziga g'abantu. Gwagula gwe njogerako. Tokkirizibwa kugula maziga g'abantu. Wa ta'awanu 'ala al-birri wattaqwa wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Muyambagane ku bulungi ne mukutya Allah, temuyambagana ku kulumbagana n'amazambi. Ono baamulumbagana okukwata emaali ate ne bagitunda. Kati gwe tokkirizibwa kugula maziga g'abantu. Mulimu abantu abanoonya ebintu ebyo ng'akolagana oluusi n'ab'obuyinza n'abagaa waliwo ekintu ekirudde awo nkikole ki, osanga nga baki undervaluinze, bakitadde ku ssente ezaki. Pikipiki baagikwatanga erina value ya miliyoni 4 n'emala omwaka, akati ow'obuyinza n'agitunda 8. Kyatunda ekisookera ddala si kiki, si kiki. Sharia tekkiriza muntu kutunda kintu kitali kikye. Mulimu obulyazaamaanya. Omuntu ono amaziga ge kati gwagula togenda kugula bintu ebyo kubanga ogula maziga g'abantu. Wakadhalika ekyo kyekigwa n'ebintu revenue byemaze okubowa n'ebikwata. Sharia yagaziwa n'etugamba bweti tisenga ebintu ebyo bikwatibwa bannyini byo babuze tebakyadda oba abamu baafa, abamu bagamba abamanyi
nti bitundibwe essente ezivaamu zigende ila almuhtajin eri abaki so si mmwe kulya oba ntegerekisi so si mmwe kola ki naye ogenda okulaba nga bano ababibowa be bakikola ki be bakifunamu so bwe kimala okulwawo shariya egamba ki obutonooneka kubanga tebakkiriza kukitunda tebakirinaako bwaki senga kiba kitundiddwa sente zirina kuyamba al muhtajin bantu balina buki bantu balina bwetaavu pointi ezo muzitegedde tubitunda sente ne zigenda mu bantu abalina obuki mbagambye nti revenue bwemala okubowa ebintu by'abantu terina buyinza shara'an mu mateeka ga shariya kutunda bintu ebyo kubanga tekkirizibwa kutunda kintu kyetalinaako bwannannyini ekyo ekintu si kyabwe kiriko nnyini kyo nnyini kye yakwatibwa ebintu bye baali badde bamuwa buwi kiki kibonerezo ojja kuwaayo engassi bweti kati ate ekibonerezo ekyo kirina okuba nga kiri mu kanuuni dawuli amateeka g'ensi nga gakiteekawo dda nti akwatibwa ebintu bye oba ntegerekisi akolebwa kino kyasasula eno yengassi so si bantu bano ababikwata bo ne batandika obikola ki obitunda pikipiki ezimu ndowooza muziraba ze bakwata abamu banyumya nti abasirikale abamu bazivuga ekiro n'agenda n'avuga bodaboda n'agipaakinga kuki ku makya eno ekiro agifunamu ate ekiro n'agikola ki manya emisana n'agikola ki kitegeeza alidde haramu ezo sente zakola ezo nga atwala abasaabaze ku kintu kyeyabowa n'akikwata n'akiwamba ku muntu ayi n'asigala nga akikozesa akijjamu sente zaalya ziba zifuuse haramu mu mateeka g'obusiraamu saagadde mu nzivuunule bubi mu mateeka g'obuki nsomesa shariya mu mateeka g'obuki saagala oŋŋambe nga poliisi egundi ekola bweti nze ndi ku g'obusiraamu ntegerekisi kakati kitegeeza nti ebintu byonna we bimala okubeera nga bamaze okubeera nga babibowa ne babikwata gwabikutte tokkirizibwa kubitunda kubanga si bibyo la yabiu baiu ma la yamlikuhu linsan muntu tatunda kyatalinaako bwannannyini kyo si kikyo naawe tokkirizibwa kugula maziga g'abantu mulimu abantu abagenda abanoonya ebyo ebintu akolagana n'abantu abo abali mu buyinza fulira pikipiki awo nkuweeyo 5 nyini alabika takyazze oba emmotoka ekyo tekikkirizibwa togulanga amaziga g'abaki g'abantu muntu oluusi baamukwata ng'embeera yamuyinza oluusi baamulyazaamaanya ne bakibowa kakati ate embowa yaffe wano engeri abantu gye babowamu ebintu osanga omuntu akwata ebintu by'abantu nga talina mu gavumenti ne yunifoomu talina ayimirira samooyo eyo n'omuggo gwe n'atandika okuggyako abantu ebintu era bw'oyita ebbali leeta 5 neweegayira neweegayirira okuyamba ennyo leeta 10 kitekikkirizibwa mu mateeka ag'obuki ag'obusiraamu bantu bangi wano beefuula ab'obuki ab'obuyinza ne babeera nga bakwata ebintu by'abantu mu mbeera ey'okubibowa ne babeera nga babitunda nga babifunamu ssente oluusi abamu babeera n'abakulu be bakolera namugamba olwaliro ngenda kukwatira pikipiki 10 naye ng'ono akwata si wa buyinza oba ntegerekisi wabula ayagala kuliirako kaki kasente era pikipiki 10 n'azibaka n'azikwata si wa gavumenti tasasula musaala gwa gavumenti wabula obukujjukujju n'atwalira omukulu n'asala ssente ekintu kyoba tokikimye tebasobola nakukubira simu nti kimaki kime ekintu kyo kiruddewo
wabula obasanga bakitadde ku maketi bakitunda, ekyo sharia kyetakkiriza. Ne mbagamba nti senga kiba kitundiddwa biruddewo abantu tebabikimye ne basalawo babikole ki, sente zirina kugenda mu beetaavu abanaku, oba ntegerekisa, so si bano abaabowa kufunamu. Ekisembayo mmalirize byebintu banka byekwata ku bantu. Mu sharia kyalibadde bwe kiti, senga banka ekujjako omusingo n'olemererwa, banka tekkirizibwa kutunda kintu kyo, esooka n'ekuwa chance ekola ki, ekigula oba ekisasula. Naye banka yejja n'eki undervaluinga, yeyagalamu ki sente zaayo. Ekyalibadde ekituufu banka kusooka kuwa mukisa ono, at least yereetere n'omuki n'omuguzi. Naye kati banka egenda n'ekiteeka ku muwendo, for example weewola miliyoni 3, omusingo gwe wawaayo poloti eri mu bukadde 8, yo bwegamba nti deeti ziyiseeko nga yeeteeka katale ng'ega tukitunda 3, kyerina okukola banka esooka kuwa mukisa mu sharia, noonya omuguzi. Kitegeeza bwe ndeeta omuguzi n'entunda ekintu kyange, nzijako ez'abano n'ensigaza balance. Olaba wentandika new chapter, naye ogenda okulaba nga yeekufiiriza buki. Kati banka ebintu byetunda ng'emaze kubibowa ku bantu, tokkirizibwa kubigula. Banka ddirwa okkirizibwa otunda ebintu, wano banka wekkirizibwa okutunda ebintu senga ebeera ne market emanyikiddwa nti banka, nti Salaamu banka etunda pikipiki nga kimanyikiddwa. Awo genda okole ki, genda ogule mu Salaamu banka. Senga bakugamba nti Salaamu banka erina assets zeekola ki, oba yaguze ettaka esalamu ki, plot, eguza bakasitoma baayo, that is okay. Naye tekkirizibwa kutunda bintu byemaze okubowa ku bantu, kubanga tibirinaako buki bwannannyini. Kati awo banks zaffe wezikolera ensobi, n'obanga omusingo gwo egutadde ku value gyeyagala, yo nejjamu ssente zaayo, si ekyalibadde ekituufu olemereddwa bakuwa omukisa. Noonya agikola ki, noonya agigula. So si yo kujja undervaluinga n'eteeka ku muwendo gweyagala, nti ffe twagala 2 ge tumubanja net, n'olaba nga poloti yo bagitunze. Kati omuntu oyo aguze amaziga g'abantu oyo tumwogeddeko, tokkirizibwa kugula maziga g'abaki. Gwe naawe njagala okubemu akafaananyi ng'omusajja agula poloti yo ya value obukadde 6 ng'agigula obukadde 25 olw'okuba walemererwa mu bunaku bwo, oba ntegerekisa. Gwe tolaba nga muli naawe owulira mu peyini, kati aga amaziga g'abantu ago togagula. Maziga g'abantu togakola ki, togagula. N'olw'ensonga eyo mukkirize olwaleero biidhinillah nkomaawo, omulundi ogujja wenja okutandikira mbadde nsomesa ku kye bayita muswadaratu al amwal, okubowa emmaali oba kye tuyita confiscation of money mu lulimi olwo. Naye no mu sharia kye tuyita muswadaratu, okubowa emmaali. Twogedde emmaali sharia gye yakkiriza okubeera nga bagibowa n'okugisaanyaawo, ye emmaali ng'ekosa abantu nga wolaba enjaga, ebyobusuubuzi oba ebintu ebigulibwa ebiyiseeko ekiki ekiseera. Ntegerekisi omulundi ogujja wenja okutandikira twogere ku kye bayita tagsiirul amwaali. Waliwo abantu abafuna ssente
muwulirize nnyo waliwo abantu abafuna ki abafuna ssente ne baziteeka mu bintu nga bazifunye mu makubo ga haramu ne baziteeka mu bintu ebya halaali eitha okubikweka bayinza ozifuna direct oba indirect naaba nga afunye ssente nyingi naziteeka mu supeya naye nga yatunda njaga yakuba zaala oba oluusi atya gavumenti ozikola ki okuzimanya naziteeka mu bizinesi emaali eyo omulundi ogujjanja kugaziya kye bayita muswadaratu almal classification of money n'emaali gye tuyita roundering ey'okubeera nti nno omuntu afunye ssente oza mutera okulaba oluusi abazanyi b'omupiira ne bagamba nti bamusasula akawumbi oluusi ezo ssente abantu baziyisaamu abo naye nga balina mwe bazikola ki mwe bazikwekera wano tebaagala bazirage wabula aziteeka mu muntu ono oba ntegerekisi eyo emaali tujja giramula omulundi ogujja biidhinillah waliwo alina kyabuuza kyatategedde naamu agikiguli oguze boodayo ogiwadde agivuga naŋŋamba nti buli lunaku ngenda kukuleetera emitwalo ebiri yes ate nga emitwalo ebiri giyinza okuyitamu nafuna n'omukaaga n'omusanvu kintu ekyo kiyikiramuga kitamusanvu anti gwakkiriza gwe mukyamu kubanga omuntu bwemuwa boodayo n'omugaa nti nze ndeetera ebiri zonna eziyitamu gwe okola ki gwe musaala gwo kitegeeza omutadde ekyalibadde ekituufu ki kola ssente nkusasulenga kola ssente nkukole ki nkusasulenga noono n'abeerawo amazima akola kyankozesa oba wiiki nkozesaako saavisi bweti ono yeki ibalansi naye gwe omusajja omugayi nze ndeetera ebiri kati ayiribye oluusi agitisse ebintu ebitakola ki agitisse ebifuluusi ensawo z'obumonde buli nsawo y'ebiri ebiri atisseeko ensawo nnya bamuwadde lumu emitwalo egi naanaga eza mukama wange nazikoze ki nazimaze dda nasigala nga awuuba emisana n'ekiki gwogenze kwebaka yakola gwosuubira nga ayeebasa oluusi agiwadde omwana ekiro akola ki ayiriba mukuyita kuyiriba abyanza tegerekisi oli n'abyanza ekiro eyo zonna ez'ekiro tabala ntegerekisi kati kitegeeza gwe olina okuyingira mu bizinensi ng'ogikoze eki ng'ogitegedde omaze ogibala nogaa nti omuntu bw'abanga ddala olunaku wano mu kibuga pikipiki esobola kuleeta senemeka ti emitwalo ena ti omuntu agikola ddala enaba aba akoze nemuga nja kukuwanga omutwalo n'amanya kyakolerera nga we nabagamba luli ku bwa bulooka nti bulooka okukola omulimu gwe alina okuba nga amanyi omuki omusaala gwe okwewaza ki enkaayana eziyinza okuddirira nga tamanyi tegerekisi alina okuba nga amanyi obwa bulooka buno mbukolera ssente mmeka naamu waalaikum salaam warahmatullah bamuwambyeko ekintu kye ng'ani bamukutteko ebintu bye abakutte ebintu be bamubanja amakulu omuntu omubanja ssente n'okwata piki ye ziganye busatu bajjeeko obubiri bamuwadde akamu anti twagambye nti omuntu afaanana bwoti sooka omuwe chance
ereeta omuki ereeta oneenunula tukole endagaano senga nemererwa nti mugitunde era egula sente mmeka nti egula $3,000,000 tujja kujjako 2 tukuwe balance nakkiriza almuslimuuna ala shurutihim mulina kubeera nga mukikkanyizaako so siga okutunda butunzi kintu kya muntu olw'okuba omaze okkibowa nti mubanja n'otandika okiteeka kaki katale n'omuganze najjeeko ezange balansi wowuuyo kyo tekiriyo kirimu okufiiriza omuntu kyo tugambye nti sooka omuwe ki sooka omuwe kyansi atunde oba aleeta omuguzi oba yenunule anoonye amagezi gonna agava mu katuubagiro kakola ki kalimu naam waalaikum salaam warahmatullah ebikkirizibwa okwonoonebwa nga bamaze okubibowa la amasomero bwe gakwata ebintu ebitakkirizibwa ebiri nga babiteekako amateeka g'essomero nti kino kiri prohibited tekikola ki omwana azze n'essaawa for example oba azze ne fume tebakkiriza perfume omwana omuwala kwebyula azze n'ebyekolako biteeka ku mimwa makeup tebamwonoonera awo bamukwase akola ki amuvunaanyizibwako ayo emaali gizzeeyeka waliyo amasomero agamu agakwata omwana twagala wano empale 3 omwana oluusi n'akukusa empale n'aleeta 4 ne bagikwata ne bagisalaasala obuki obufiififi oba jaketi n'agisalaasala toyonoona mu maali eyo at least gimuterekere nti etambwe neggwako gikole ki oba yita muzadde we naye toyonoona emaali tebagyonoona kibayita idaatul maali okwonoona emaali y'omuntu tumaze okulaba emaali ekola ki ekkirizibwa okwonoonebwa naye eyo tekosa bantu ate teyiseeko ki wabula gikwase muzadde oba mukitereke bw'aba addayo eka mugambe nti omwana gwe twakwatako jaketi ABCD niyo osanga amasomero agamu nga gayitawo I remember sirierabira nali nsoma senior 1 ekiseera ekyo baagaananga gundi zino flat zino gye bayita emiki open akati nga abaana baziyingiza mu kiraasi sheekhe yajjanga n'azisolooza ku baana mu kiraasi n'azikumako wali omuliro ekyo siri kyerabira ate nga sheekhe n'azookera ddala ate nga sheekhe khiriji we Madina yali mukambwe mwana yayambadde openi ne bayita mu kiraasi n'azisolooza kiraasi yonna oba erimu abaana 7 oba 8 n'azibajjako bwati bakutte nazo n'azookera awo kalowooza nze emyaka egyo nali nkyali mwana muto oza kisobola okumuva mu mutwe ate ne wemusanga kyekisooka okunzijira akyali mulamu akyaliwo sigambye nti mubanja nikuŋŋamba ekikolwa ne bwe musanga kyekinkola ki kyekinzijira kyeyakola ega kiki kino naye nga gundi z'abaana azikwata n'azookya zibajjeeko zitereke mu sitowa etaamu we gwako zikole ki oba yita muzadde we oba kyetugambye aweebwe ekiki ekibonerezo so si kwokya nga bazigabira abeetaavu ku kyalo ate obasanga bazitunda osanga oyo azikutte bw'ati azisoloozezza alina omudaala mu owino omusomesa sheekhe ekyo kiri haramu nkyogedde
neŋŋamba omuntu ebintu bye we bikwatibwa tokkirizibwa kubitunda kubanga si biki si bibyo kati tokkirizibwa kugaba ate kyotalinaako bwaki bwenennyini kati okigabidde ku jjuuki osaddaase oba empeera ono yagambye nti kisaddaake kitwalira ab'ekaseese ogenda okulaba nga ebintu abamu abasomesa bye bakola obutuufu bifu puroguramu nga nfu eziri mu masomero mangi ogenda okulaba nga obukambwe bukoze ki busukkiridde buli too much tulina okubeeramu ekye bayita insaniya obuntu bulamu ate nekyewuunyisa abaana abo bebakolako ebikolobero bwe batyo nga balaba bukyenkya nga mulina kutuula nabo kati nga nze gwemanyumiza owaffe tusisinkana ate ffe bebayise okusomesa waali muzikiti kati bukyenkya nga omuntu gwobadde onyooma ate alina waali kati omuntu tomugira oba ntegerekisi togaya muntu wadde mwana bukyenkya nga ali ku sitaafu ate ye musomesa okimanyi tebasobola omuleeta omwana omuyizi ngaoyo ng'ate ye dimasita w'essomero eryo agenze n'asoma n'afuna education wallahi ne bamusindika nga ate ye dimasita w'essomero eryo ate nga gwokyali mu masita ng'agenda kufuuka boosi wo kati bwe tuba tukola ebintu bino lowoozangamu nti bujja kukya enkya omwana ono asobola okubeera ow'omugaso nsobola omusanga samuweya laba bonsanga ku kisaawe ku airport nga nze ndi wali mu migration nkoonamu sitampu ekola ki ekufulumya ekuta bakutwala ku bwakadaama bufumbo bwakulemye madamu wanjokera engatto wankuba engolo ku nnyindo nenkutunulako bwe nti ndi wali ku migration nze nkoonamu ekikola ki nenkutunuulira bwe nti olaba omuntu wasanyuka nga alaba omusomesa we yamufaako omusomesa alina kubeera nga asomesa ate nga muzadde kubuulirira so si kutulugunya buulirira omwana at least mubonereze ngaokubonereza kwakakasa naye akakasa ali muki ali mu nsobi niye waliwo ebintu abasomesa bye bakola obanga fujjo oba excitement oba kiki Allah yasinga okumanya nalabako yakuba omwana embooko n'amwabya akabina akabina n'akaabya nga tukyasomeyo edda naye luli twasisinkana nanyumiza nanga nti musajja yankuba noonyedduwe musunyiwe ekyambuze naga yanjasa akabina nalina omukyala naŋŋamba wabaaki mukyala we olw'okwonoona engeri gye yamwononamu akaki akabina oteekako otya omuntu damage bwetu gyatasobola kukola ki kwerabira olw'okuba ali omusomesa maathi yagwa ekibalo simanyi find xy ntegerekisi kati bwe ebintu ebi kale mukkirize bane ndi mulwadde saagadde nnyo kumala budde naye mmaliriza mbategeeza nti muzze mutubuuza nti seeka mubiru swalihi mwamutuusaawa olunaku lwankya tuyita media mwenna media's platform all of you okujja ku kitebe enkya ssaawa 6 mwanirizibwa buli wa media okubeerawo okuwulira ebyava mu lusisinkana n'obusiraamu kye bwasalawo ekyawa ki ekyawamu abantu badde babuuza nnyo mwamukomyawa lwankya essaawa 6 tubasaba ba media platforms mwenna you are welcome mujje mubeerewo mutuuse ku basiraamu amawulire agagenda obbagasa ate nga gayamba abaki abasiraamu ebigambo byange ebyo byenjagadde okusembyayo saba Allah nyini buyinza ng'atukuŋŋaanyiza wano atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdausi atumalire obwetaavu bwaffe ku duniya ne ku akhira atulongoseze ezzadde lyaffe atulongoseze amaka gaffe atuwa abakyala bannaddiini abalungi
abatali mu kweraguza abatali mu shiriki abawa abaami abalungi bannaddiini abalina obusobozi obulabirira abakyala saba Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire ensi yaffe eno nga ya mirembe atuwonye ebikola ebibi ebyokuyiwa omusaayi atuyise mu kaseera ak'okulonda tukayitemu mirembe nga bannayuganda tebayiye emisaayi gyabwe tumwegalira Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza obwavu n'obukafiiri atugaggawaze atukuumire ku busiraamu atuwe emirembe mu bulamu bwaffe atukingiriza endwadde enkambwe atukingiriza endwadde mbi saba Allah atuwe obusobozi obuyimirizaawo obulamu bwaffe innahu waliyu dhalika walqadiru alayh subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh